Hey guys, so yesterday my house in Uganda got broken into while I was out, and they tied my security guard up and they took a lot of stuff from the house. They literally butchered him, sliced his ear off, cut through his head, and I think it's the butt of the AK-47 that he had that they used to literally hit him on the head. He was badly, brutally butchered. They got into the house, woke my family members up, asking ways this, ways that, and they managed to get away with quite a lot of things, I should say. But that is not the issue. We are safe, my family members are safe, and the security guard, hopefully he heals, but he was brutally attacked. These motherfuckers had the audacity to even ask where are the keys to the cars, because they wanted to drive with the cars out, and I think on hearing the police coming, they ran off. And when the police got to the house, the ignition of the key was on, of the car was on, like they were ready to drive out. So just watch out. Being the holiday season, people are targets. I mean, having a security guard with guns, I thought could make things easier, but I guess caution is needed here. One thing for sure, I'm telling you, I'm going to work with the Ugandan police hand in hand, because there was a gun stolen. That is a government property, a whole AK-47 stolen, and we are going to find you. Trust me. Might take a bit of time or less time. Thing is, we're going to find you. I felt vandalized, getting into my bedroom and literally just seeing, I'm like, what? The boss lady tabbibwangako. Nzo okuva lwe natandika okulaba Zari, siwulirangako nti Zari bamubbye, okujjako lwe bamubbako essimu naye yamala n'agifuna, naye ku mulundu guno bamenye n'ennyumba. Shakibu kajjambo anti baaganye okuzaalira munnange, ko gwe nti leka weeyiiye nga bukyali eno enziba eri indirectly gemazima agakawa bannayuganda ge bataagala kuwulira. Omanyi obulamu bw'ensi eno omuganda alina olugero lweyagera n'agamba nti woyitirize nnyo oyonoona. Yes, muganda waffe Zari bw'oteegendereze ojja kufiira mu miguwa egy'omukwano. Ate ku mulundu guno wadde nti abantu bangi bazze nga bakulabula, naye oli mu toxic relationship. Tolwana nnyo nansi. Katonda akuwadde abaana. Ssaawa zino wandibadde ofokasinga ku baana bo na ba girlfriends baabwe. Va mu miguwa, kakkanako. Wandikigulamu obulamu. Mina kuambia kama bibi mwenzako Muganda. Hey, this time around hautapona. Wallahi mina kuambia hii ndio ukweli. Na sikutaki mabaya. Lakini this time around I'll press the long button. Wanaume wote wenye umekaa nao alhamdulillah. Ivan Semwanga alikupenda kutoka kwa roho yake. Diamond Platnumz pia akakupenda kutoka kwa roho yake. Lakini huyu jamaa hakupendi kutoka kwa roho yake. Ni Muganda. Hey, chunga wewe, chunga. Sijui wanasema nyani haioni kundunye. Si hivyo, mimi sina wivu kwako, lakini chunga. Kwani waizi walitoka wapi? Jama mwenye unapenda hakupendi. Hiyo ndiyo kusema ukweli ya Waswahili. Haya, kwa heri. Nze Munnayuganda yasookera ddala okwagala okukola record okuleeta jet eno mu Uganda. Eyo gy'olaba. Jet body fly eyo nali maze okugibala nti ngenda gikolamu ssente. Bannayuganda ebanazuukukira otandika okukaleeta nga nze maze kikuba. Jet body fly eyo nagibala nga ngenda gipangisiza ka speedboat kana akapikipichi kwekolera ya mitwalo 5 kuba nagenda e Munyonyo
ne baŋŋamba wakati w'emitwalo 5 n'ensanvu ne mmanya nti njagipangisa ng'olunaku lulamba baba bampa discount njipangise emitwalo 5 buli ssaawa ze milioni 6 mu ssaawa 12 olunaku nga tubaze ennaku 4 Christmas Boxing Day 31st nenga lumu okubeera nga tumaze okukola miliyoni almost 50 mu kantu ako eziwedde nenkegomba nenkalaba nenkatumye China nakatumiza ku mutimbagano kuba nsubudde ebintu bingi nga nkozesa mutimbagano nensubula akantu awo ku $4,402 miliyoni 15 plus nezisasula ne bampa wiiki ezi 2 okubeera akatuuse wano nakatumya mu ale November nga manyi kagenda kutuuka mu midi November oba late November tutwale November eyo late November ne ale December okubeera nga bali mu kayiga no kasoma engeri gye cooperatingamu omuchina n'agamba good pack good send good in transit kale omuchina agamba wait good come product come wait product come kale omuchina auza my brother good come Christmas ewedde Boxing Day ewedde 31st ndi sure likakyasoboka kuba kati ne message okuziddamu tebakyatera ziddamu nariskinze miliyoni 15 oba yali mu China nga yali mu account oba mu Uganda naye buli ekikakasa nti ali ku original ya China ebintu tuzza tubagamba oli abagamba alaba ngovudde madwe weyongerayo mu maaso eri bayitawo mu kigezi bamutidde kigezi naye kati abasajja kadike twali tugenda semberera obululu biki kati abasajja ategeera nnyo ate balina basooka kugyawo zebula senyange initioni y'okugyawo gundi y'okugyawo Kyagulanyi baali bagiwadde gundi zebula senyange n'agamba ono geto youth tukuze naye tukulidde naye mu geto ekyo kisobola kikola kati ne bagera nga ba contract y'okumugyawo ne bagikwasa Sobbi kati Sobbi ade akyakola ki ya contract nga yakyagirina noonya ne bafunamu engeri y'obutakkaanya balaba naye ayinza obbava omuliga Senyange olwagaana ddiiru ye ne bamugyawo ne bamukubirawo amanda kati bwe nzija ne nkugamba ebigambo bino omuntu ali mu struggle yambadde akakofira ka nopu oba yambadde t-shirt numbu yakola propaganda twako nenga akugamba managing WhatsApp group ku kitebe abeerako babeerawo buli wamu nga bali awo numbu yakola propaganda kola balisi kubanga tebamanyi bo mission yaabwe yakuzanya byabufuzi ffe bye twakyusaamu kati njala bagamba ono y'omu ku baana abali mu komandi bakubuulidde mission lwaki zebula senyange bamutayagana okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bapasinga on mission ne bagikwasani ne bagikwasa Sobbi Pade Serunjoji yakulira mu Kampala Pade Serunjoji abadde mu Kampala nefuna babulanga akyali ne president nga bakyali bavuuka n'agamba it is impossible sobola kutta kyali wange